Eno video ya leero simanyi tugenda gitandikira ludda wa. Simanyi kubanga no kasooka tugitandikire wano. Kati mu butongole njala bategeeza video entuufu etandise. Video entuufu etandise. Abasinga obungi mubadde ku social media ennaku ezo nazo mbadde nsirise. Nabagamba nti Yoseri ajja abasibe banontoli babayita banontolias n'abajja mu makomero ekiro ne bajja batta abantu ne baddayo. Ne mbagamba n'abantu abamu nti akutte abamu babata ne batambula ne bagenda ng'ekiro basula mu maka gaabwe emisana ne baddayo mu makomera oba ne babeera mu bikomera nga tebafulumye ne muwakana. Kati ebyabaddewo mwabirabye. Nze amanya gayinze Lumbuye. Bwe njogera ekigambo kye njogedde si kiddamu bankitegeeza. Ekibi kiyita kibi. Nze yonna gye nkulidde abammanyi bammanyi, kobeere mutabani wange, kobeere muganda wange, kobeere ani kasita okola ensobi, ensobi ebeera nsobi era nkuwaayo. Nze tonneesigambangako ng'okoze ensobi nti ngenda kukutaasa no. Era bammanyi nti n'oba otinkudde olutalo nga ntudde wano n'otinkudde olutalo nenkula nga otinkudde olutalo. Nzinga buzinzibwe nti mikono ne bakukuba oba n'okuba sibeera mujulizi. Those are my principles. Nze ne bw'okola omusango obbye omuntu, ossa omuntu, ofize omuntu, I don't intervene bakutwale bakusibe okole obusibe bwo. That is me. Embukulembeze babadde okuva ku Ssugu wano okutuuka wano wendi nawo nakola community. Nze ka seetaaga muntu yenna akola avuyo. Era ensobi giyita nsobi oba wakoze omusango bakutwala osibwe buli kimu okisavinga ekiggweyo. Ndabe ku social media abantu nga batiisatiisa abantu musimanyi kiki kino twagala tukyogereko ekibi kisigala kibi. Omugenzi Padde Sserunjogi abadde bangoberera okuva mu 2017 we twatandikira okukola struggle no 2017 ne mbabuulira Self-House yali ekyengera nze nasooka ogibreakinga. Self-House yali ekyengera nze nasooka ogibreakinga ne mbatwala mu Self-House mpaka Kalangala. Nenjogera ebigambo byonna abantu mbagane Lumbuye anyumya hola biki. Ne mbagamba eno si hola, this is reality. Ne mbagamba abasajja bakwata abaana b'abantu ne babasala obulago ne abatta emirambo ne bagiwagoonya. Aba ne babapakira mu motoka ne babatwala. Ka video kana basinga obungi mwakalaba kankabaddizo katono nnyo sike kajjudde kubanga bisinga obungi twabisuula mu masimu nga tukyusa amasimu gagogudde ne nasobodde okufunako footage wako omutonotono ka video kano abasinga obungi mwakalaba kuba it was a surprise okuddamu kafuna nakafunye katono nnyo mukalaba abo baana b'abantu abajjukira gye nvudde from 2017 nga nzija nkola video zino nga mbagamba abaana b'abantu bali mu kuttibwa, bali mu kusalibwa nga muwoza. Kano ka video mukajjukira, kano kenna katuka footage nafunyeko moto nalina ka video kalamba nga kalaga ebintu bino. Bano baana b'abantu ezo motoka za gavumenti ejo mirambo gye bajjako abaana abantu babaziika mu mass graves mbisinyi zamutegedde. Kati nenzija mbagamba Sobbi n'akabinja ke. Ekirungi Museveni ogaa nti oyagala kujjawo bujulizi, tosobola kujjawo bujulizi olw'ensonga. Era kati kansooke mbagambe gwe omanyi nti okolera NRM nga toyina kye tuyita identification ekulaga nti you are employed in such a department ya sama mpola nkiddamu. Oba oli ku social media nga ovuma owemula on behalf of nga toyina identification card ya mulimu ekulaga department wogwa ya sama mpola, kubanga gavumenti eyabasibira mu bbwa egenda kuvaayo ekwegaane openly nga bakikoze olwaleero. Naye kino kye bakoze okwegaana omukozi waabwe nga ye yali kadde obujulizi kiswaza.
kati ngenda kubulya buli muntu yenna ng'obadde okolera NRM ng'oli mbikolobero by'okuwamba n'okutta abantu kimanyidde bagenda kutta naye bifo nga tebannakutta tuyambe ng'otukolera obujulizi nga bu recording either maloboozi oba mu video obufeeko omuntu gw'obuteresa singa bakwefuulira ne bakutta obujulizi bw'otuwa ensonga lwaki Museveni ali mu kukola kye tuyita elimination kino akikola okuba akimanyi nti time egenda tuuka nga International Criminal Court n'amakooti amalala geetaaga abajulizi we bali mu bungi abajulizi bano basobola bafuna batya mu mateeka ne bemba nga buli ababbi 10 nga baagala okufunako omu abalumiriza okufuna obujulizi obutuufu basobola okukwatako omubbi omu ne bamugamba nti gwe tugenda kukuwa kye tuyita amnesty ne bagamba gwe tugenda kujjako emisango nti kasitoba ng'osobola okulumiza abantu bano n'obujulizi bwonna tukujjako emisango kati mu bantu Museveni badde beyalirikirira nti ensi zisobola omukozesa okumujjako emisango ne zimugamba kati jangu ebirye mu kaguli olumirizaani yakuwandiika mubadde mukola mirimu ki abantu mbadde mubatta mubateekawa mubaziika luddawa omu ku bo yabadde Paddy Sserunjogi bana basinga bwe temujja kutegeera information ekanji bannyonnyole mu misango kooti ng'enoonya obujulizi esobola okufuna omuntu omu n'emuggyako emisango n'emutukuza bulungi nnyo wabula n'emufuula nti agenda kubeera omu ku bajulizi alumiriza bali abasigadde era Sserunjogi ono Paddy Sobbi ekimugisizzaawo abadde asobola okufuuka essaawa yonna omujulizi mu bikolobero ebyokutta okutemula okuwamba okusaanyaawo ekyo kyo Museveni n'agamba tusooke tukijjewo kati tutandise tutya era ne video ngenda gyensembayo okukola ku Paddy Sserunjogi sirimu ddamu tugende ku story endala ekisookera ddala omwami ono nakola video ne mbagamba lwaki bamuleese mu media nakola video muji era abana baje lwaki bamuleese mu media ne mponinga Zambali Blasio Mukasa nenjogera kisa kya saso ne bagalisa kya sort kiri ekigenda kijjako abantu ifufe ne mbagamba ono bamuleese mu media naye waliwo kibabala kye mutaategera kikino ekisookera ddala waliwo ekigambo kyetuta self confession nga gwe weewaddeko obujulizi yeyo seeri baasooka ne bajja omuvubuka ono ku mirimu ne bamuzza mu public nti alokose buli kimu era mu kulokoka kwe tebaamanya oba ye teyamanya bannamawulire bano baafuna batya access omutuukako bamuggyeko interview kiki ekyabasindika olwo state eyingizamu influence bamuggyeko interview eno ebeera self confession ng'okonfessinga ebikola byewakolanga kati singa ekiseera kituuka nga gavumenti ekugjeewo teri muntu agenda kukaabira oba omuntu yenna okubuuza oba ekitongole kyonna oba gavumenti yeewera okubuuza olwaki wafudde already you confess to yourself nti obadde high profile so teri muntu yenna agenda kuba gundi lwaki yafudde nowhere you confess to yourself video gyeziri oba ekyo kyemutamanya basinga obungi kyemutamanyi olwo kumujjako interview ani asindika bannamawulire interest bagijjawo okukwata nga nebuuza bambuuza biri crucial temusobola kutegeera lwaki eyo yali technical move mugye mutasobola kutegeera nti he was confessing himself ne bamutta public doesn't care and nobody is going to care whether ofudde oba okubanga you confessed video gyeziri. That is it. Against who cares? Ekelezi iganye musabira. Ekyalo kiganye okuvaayo. Kubanga he was set. Gobayita Museveni akuset nibage akuwa omugwa nakuwa obutwa nakuwa ejjambia nagamba kulonda ko kyogenda okukozesaako ne weekozesaako kimu era kyakozesezza kati